Robina Nabbanja. Robina Nabbanja yani mu nsonga zino leero. Robina Nabbanja yoli gwe nagamba gwe mbadde nyenzo okulaba kuba kati bamusiba wamu n'omukyala ali ku musango gwe gumu gwe babateekako ogwa Madda. N'omukyala ali ekigo. Omukyala yali Luzira. Nanga mubuuza ni yakuleeta mu maka kukola mu maka muno kukola. Nagamba muganda w'omukyala omwami. Abadde amaze obbanga ki? Abadde yakamala omwezi gumu. Adde yakajja. Yakajja. Dini nsasagge bwe yajja nga tannafuna dde n'omusaala. Bantu ban ate tannatandika lya ku ntuuyo. Era tannatandika kulya ku ntuuyozi. Kadade bamukwata batya? Looya gwayina looya wa mukyala kati bali ku case jukira kati emu naye nze kyendaba buli omu ndowooza yandibadde aba ne looya we. Buli omu yandibadde afuna looya owuwe. Olwaki ati babaawo bafune kwati looya asobola okuba nga omusango aguwoza engeri ekiri nti mulimu interest ez'omwami n'omukyala nti babadde bakubagana byabwe nga kiyinza okuwanvuwa ku musango guno ono n'abeerayo atalina kyamanyi nnyo na ku nsonga zammwe ez'abafumbo. Export TV to the world. Kale mukwano gwange gwe n'atulaba tukomyewo ne party tu ku nsonga z'omukyala Noreen Kanohire allegation ez'okufa kw'omwana. Omukulu ono akomyewo alina obubaka bwatwetudde olunaku olwaleero bwe njagala owulirize musongenda kusaba subscribing. Omukulu ono yeeyamye otuleeteranga information ye paka yonna gy'anaakoma naye nga tetunaba kuwa bye tukuleetedde olunaku olwaleero ngenda kujjukiza gwe na mukwano gwange ng'obadde olina endwadde zino nga zibadde zikulemeddeko nkiddamu nga zikulemeddeko nga n'eddagala lyonna oligezesezzaako awantu wangi nnyo naye nga bikyagaanye tosooka kuwanika mukwano. Ngenda kuwesigisa aba God Hills Herbal Medicine bano balina branches nyingi okwetula eggwanga Uganda naye ekisinga obukulu eddagala bali kutuusaako wennyini wowangaalira balina delivery. Osobola bafuna ku namba y'essimu 0706 06423. Endwadde zonna gwe z'omanyi nga za mubiri bazikujjanjabiza n'eddagala eryaffe lino lyennyini sibasamize wabula Herbal Medicine. Endwadde nnyingi omuli prostate enlargement, ememe, ania, asthma, ulcer, sinuses, okulumizibwa omugongo ne mu nnyingo, low sperm count, brain tumor, diabetes, fibroids, allergies, syphilis, PID n'endwadde endala nnyingi, money power, biki ebyo byonna makubire kato bagambe namba nagijje ku expert sigadde ojja kubanga obikwasa Katonda. Omunkuse Sebo otya nno ndyeyo sanyuse natokulaba nange obbasanga olina wakapya nkubidde essimu n'oŋŋamba oli kigo mbadde kigo ekigo eriyani eriyo omukyala bamuyita Nabbanja Robina tekanaawe prime minister nedda ku noti 77944266 oba oyogera ne Export TV befone ne Alpha Media Production gwagala ebifaananyi oyagala video ennungi buli kika kya mukolo ku namba y'essimu kati oyina mbaga kwanjula kasiki yefiisiza mugaga aleese buli kika kya mukolo tugenda kuba tujja tukwatira omukolo gwo bulungi nnyo. Nabbanja Robina Nabbanja yani mu nsonga zino leero. Robina Nabbanja yoli gwe nagamba Lukomba Kabukisi omuwala gwe bakwa kozesa ekigambo ekirala Mukomba yali house manager mu maka aga yali awusigalo mu maka g'omukyala Jolini Kanohire gwe mbadde nyenzo okulaba kuba kati bamusiba wamu n'omukyala ali ku musango gwe gumu gwe babateekako ogwa Madda. N'omukyala ali ekigo. Omukyala yali Luzira. Bali ku kese ate ne babaawula. Babaawula lwansonga muyinza okuba mugenda kweteesa biki mugenda okwogera mu kkooti kati okufuna obujulizi obulungi basobola obbaawula buli omu ajje nga ayogera bibye nga temuli mu kweteesa. Tekimenya mateeka okubaawula era tekisobola kuba influenced by any. Kisobola era okubeera influenced. Uganda ogimanyi. Omukyala ali ati oyo bambi munakuwavu era mweraliikirivu nga omanyi omwana tasibwangako mwana muto omyaka 24. Wow. Yabadde yakajja nga yakabira nabo omwezi gumu mubuuza kati wano wakamalawo bbanga ki mu maka gano Nabbanja era nsoose nange nesikanga Robina Musafiri nti nze Nabbanja Robina nembuuza olina oluganda ku prime minister waffe nti
nimugamba tugende mu maaso nanga mubuuza ni yakuleeta mu maka okukola mu maka muno okukola nagamba muganda w'omukyala omwami abadde amaze obbanga abadde yakamalawo omwezi gumu adde yakajja yakajja then nsasagge bwe yajja nga tannafunadde n'omusaala ate tanatandika lya ku ntuyozi era tanatandika kulya ku ntuyozi katade bamukwata batya anti kati mubuuzizza ojjo kyokubeera omukwate ng'oli ku keesi gwe yali omuntu just afumba obufumbi emmere alera abaana asulayo pampa noba nga ate naawe oli ku mutemu gwa mada nangamba naye tamanyi olwali olwo mubuuzizza kati byenjagadde omubuuza saagadde kumubuuza bya famire mukyala nankwatagana ya mwami na mukyala kuba akasaŋŋambye nti yakamala naye omwezi gumu aba tamanyi nnyo nangamba nekira tamulabanga nako omwami era talabangako na mukyala nga bo bogerizaganya ku ssimu nti alina omwami gwayogera naye ku ssimu oba baali bayawukana dda completely abantu baali tebakyakwatagana ndowooza tebakwatagana bulungi kati nangamba on that fateful day omwana lwafa omwana yagwa ku kalina ye yali munda nga yeebase omukazi najja nga adduka ne bagenda ne bajjayo omwana ng'agudde yayita mu ddinisa bagenda okumulaba omwana akaabakaaba awo naye nga talina wamenyese okitegeera kati bayingira mu nju omukyala yambuka waggulu mu madaala ono maidi ali wansi mukyala nabbanja Robina maidi ng'ali wansi kati omukyala kwe kulengera wansi n'agamba omuwala nti omwana oyo lwaki ensingo eri waggulu omwana bamugjayo naye nga tebanna bannamwetegeeza kiri awo nti n'ensingo ye yali aliwo ati erookinze weti ng'atunudde waggulu kuba baafuna nabo shoka omwana okuba nti agudde okitegeera kati maidi kwe yali amusitudde nga bamugjeyo agenda okusika ensingo ebengedda weti amugambe kale amusitudde wati agikakkanye wati omwana n'akaaba nnyo kali nebamanya nti alabye kati obuvune abufunye no mu nsingo kuba bamunyiganyigako eno amagulu balaba oba alina waafunye obuzibu akaaba nga takaaba omugulu gulyoke takaaba awati kati weyafuna banyiga ku nsingo nga bagisikedde nti kale kakana bebi n'akaaba kati wekugamba omukyala omwana tumutwale mu ddwaliro omukyala n'akuba essimu mu ddwaliro ne baweereza ambulance ebyeddwaliro wabitunyumiza mu story esooka omukyala ono ate bamukwata batyo tuuka okugenda ng'ali luzira anti kati kankumalireyo olwatuuka mu ddwaliro ne badda ziba zibula ssaawa 11 ez'okumakya maidi aŋambye yazuukuka agende ategeke ateeka amataala kube ku nabbubi alingosembe akola emirimu gye nga bulijjo omukyala najja nga adduka ng'amuyita bannaye Robina nabbanja yangu omwana anfaako agenda omutuukako ng'omwana nnyogoga naye nga atuuyanye naye nga nnyogoga namunyiganyeko namuzzaza nangambye nakwata ejiiko nagimuteeka mu kamwala oba taluma olulimi namugamba naye omanyi boosi ddayo mu ddwaliro omwana muzeyo mu ddwaliro ne bakubira ab'eddwaliro ne baweereza ambulance n'ekima omwana ne bagenda mu ddwaliro kati ziba ziwera ssaawa nga emu ey'okumakya ne bamukubira essimu nabbanja Robina omukyala yakubira ndoza yakubira ku ya musawo wamala omukubira namugamba Robina tegeka ewaka omwana afudde mukazi ng'ali mu maziga ng'akaaba namugamba boosi olimba naawe kati nga bumanyi bano ba media bamubambi agenda na falling in love ne family nga banga tebamuyisa bubi abaana naye abadde abaagadde afunye bondi awo jukite byane bito biba bisanyusa eje myaka gumu 2-3 kijja kisanyuka mweyagala sifuuse nga naye kiki okitegeera n'akabaala nga mama kakasa yogera amazima nga omwana afudde tegeke waka namugamba naye tugenda kujjaawo tugenda kutegeka tugenda kujja ziba ziwera ssaawa nga 5-6 abantu ne batandika okujja famire y'omukyala nejja n'ey'omwami nejja n'omwami naye najja naye yali tamulabangako gwe gwasooka okumulaba ne bamugamba mwami wuuli taata w'abaana naye babadde babeerawo babiri omaidi n'omukyala oli Jolin ngeni n'abaana abo babiri ono omuto w'emyaka 3 yafudde adagenda okwezesa kino kibebi ekite eky'omwaka ogumu kati ekirina emami waakyo mu kkomera Luzira state penitentiary kkomera lya gavumenti nanti kaakati baba bali awo omukazi nga abasajja bazze nga bagamba maidi nti bakuyita ku poliisi
kola olina byogenda okwogerako bagenda ine bagenda okubuuza oyo yabaddewo mala okomewo si statement statement nga gamba kale kuba talina kintu tewali musango era it was an accident kuye kuba bali waka balaba buli kimu ekyaliwo kimanyikiddwa ng'agenda bamutwala ku Jinja Road statement yafuuka statement omwana w'abandi yajja okukuba ekiyu yajja okweyiya aweereze maama we akamere baganda be abato kitegeera banaana bajja ne bakola gino emirimu giba si gwe mulimu omulungi oguli awo siteri muzadde yandiyagadde mwana we kkula agenda akolebwa usigaalo naddala kuno ku kibuga Kampala naye bambeera alabirye ku bato be bakadde abawulirize kasukaali yogayuga ku poliisi bamukozeseza statement bamuggyeko DNA kubanga bamuggyako n'omusaayi bingi awo amalawo ennaku 3 yagenda okola statement nga bamuwa nsonga ky'omu detain ate kati kasootuuka wali towa viato funga matako lala salama kitegeeza ki ekyo kyawakati kyokuti oba oluswayiri olwo mbulumpoomera naye ebigambo binjaga ntegeere nakunyumiza ku lugero lw'embwa n'eggumba kale lyaddukuwa kakati ekyo kyawakati funga tugende mu maaso kazi watunga nida kunnyonnyola kazi watunga alajana kuba naye akubidde kubeewaabwe nga wobimanyi abantu ba mukyalo ate kati okubire maama omuteke mu buzibu ate yewule transport omweraliikiriza agenda gwe ku mabanja asala bagamba owaayi kambeere wano ng'abeerawo ennaku 3 nga bajja bamala bamugamba naye omanyi kati gwe tugenda kkuta omusikale yamugamba naye tugenda sigaza mukamaawo gwe tugenda kkuta n'agamba kale neyanziza ne bamutwalako n'ebweru n'afunayo ne ku byokulya mu karestaurant ne bakomawo ne bakola statement endala eyandibadde nga additional statement namugamba kati gwe twene tukutwala naye totya tugenda kukuleka bamutwala paka ku Kira Road poliisi yo ku Kira Road bamutwala ku Kira Road iyo nayo buzibu bulala nga bamuzzamu process yemu statement gye yakoze awo ng'amalawo ennaku 2 nga bamuteeka mu karuumu ka bibaati nga mulimu kidoli na kalobo kola mususu na popo yamalawo ennaku 2 nga talina kyalya iyo talina mukyalira nti bamulekera okulya okitegeera nga bamala bamukomyawo wano ku Jinja Road nga bamugamba kati mugenda mu kooti nga batwala mu kooti Nakawa nga basomera omusango ogw'okutta omwana nga naye kwali fo ngasooka akaaba mukazi watutatta niwe babasala nkuki waka balina omukadde gwe bayita jja n'agisala kati ye yasse muntu nga bamusukuma kigo omukyala nga ye bamuteeka luzira atayiko ba Luganda beera bamukeberakebera era still angambye yekka abadde nga amutera okumukyalira yono omwami yamuconnectinga yamufunira omulimu omuganda w'omukyala alina lawyer gwayina lawyer wa mukyala kati bali ku case jukira kati yemu naye nze kyendaba buli omu ndowooza yandibadde aba ne lawyer we buli omu yandibadde afuna lawyer owuwe olwaki ati babaawo kubati lawyer asobola okuba nga omusango aguwoza engeri ekiri nti mulimu interest ez'omwami n'omukyala nti babadde bakubagana byabwe nga kiyinza okuwanvuwa ku musango guno ono n'abeerayo atalina kyamanyi nnyo na ku nsonga zammwe ez'abafumbo kati we muba musobodde okukola nga asobodde okubawa statement ze ne muzikwasaganya nga tezaawukana ye yandibadde akivaamu kuba talina nsonga lwaki abatta omwana gwatalinaako buzibu bamuggyako omusaayi okitegeera musaga eno yonna ekiriwo information gyenfunye nti waliwo property yatundiddwa nga mwami yagitunda mbu
mbu kubanza ngambye ngani agamba omuwala ate omusibe anti naye afuna information ono yajja namukyalira muganda w'omukyala kati yali yasobola naye okumwa ku information etambula kuba kati musango babuliko babiri mbu omwami jukira nagamba babadde mu gundi za property bagala kwawukana mwami na mukyala divorce kati mbu mukaseera kano waliwo property emaze okutundibwa omwami yagitunze mbu ebyo bibye ne watunda tebitukwatako kati omwami omukyala yogenda yoddi omukyala njagala gendayo nkya kuba bo babakyalira lwakusatu lwakunaana lwakubiri aberuzira abakyala era omwana omukyala ate omwami yennyini tetwagala otuwa information omwami naye munoonya nga tolina totuwadde side zonna omwami munoonya nafunye enamba z'abalooya be ne mbakubirako ne batuwa program appointment tugenda tulolabe nga twogerako nabo batuwulire ekigenda mu maaso omanyi njagala ab'okuexpo tuleme kusala gwakawala nga tetuwuliza gwakalenzi njagala tubalansinge buli ekiva mu nsonda twagala tumanye kati gw'omwami otuuka ki okuteeka omukyala wo kesi kuba omukyala nekyera kyaŋŋambye nti omwana bamukebera ne bagamba omwana yamenyeka ekifuba n'omutima simanyi ne gukulubuka mu gundi ezasooka postmortem ezasooka naye oluvannyuma ennyo nga babatutte mu kkooti bagamba omwana talina kye yaliko yadde ebyava mu kkooti ye waŋŋambye nti oluvannyuma ennyo babagamba omwana yabadde teyasangibwako yadde akakululo konna kungulu oba munda ye waŋŋambye teyasangibwako yadde awalaga nti omwana yagudde naye nga mu kusooka wano babagamba omwana yamenyese omukono gweno n'omutima ne gufuna enkwagulo ekitegeera kati then oluvannyuma bamugamba omwana talina kyeyasangibwako yadde n'ekimu nerafo muli kugwa mmadda temina kibaawo tewali kintu kibalaga nti omwana yagwanga wemugamba omwana mwattamutte kati nembuuza battamutte bamutuga bamusuffocatinga babalina okutukutuwulira nti omwana omuntu gwe batuze suffocatings amawugwe balaba nti kati gana amawugwe gabadde suffocated yawereddwa obutwa nakyo kiraba nti bamusanzeemu obutwa ejja bitugamba kuba kati kyemmanyi okunoonyereza kugenda mu maaso naye omwana yaziikibwa anti era tukooti eddwaliro ery'obuvunaanyizibwa libeera ne results entuufu n'eddwaliro nayo yalagendayo tulabe ffe tuweetuli eno keesi nnene nnyo oba ogendako n'emagombe oyogereko n'omwana ffe weetuli wekyonaleera tugenda kuba tukyaniriza so mubufu bwennyini enda kusaba obasiibwe tusinkane ng'otuleetera ate ebyomukyala n'ebyomwami bonna gonaasooka sinongazi ng'otuwadde bonna tugenda kudda ne episode y'omukyala kuba ngenda wa mukyala omanyi lwaki omutamiivu tamalaako mbaga noonyaako ndukuwe omutamiivu tamalaako mbaga lwaki tamalaako gwe noonya nja ddukuwa kale bagenda kumpa lwaki bano tebamalaako mbaga then ne banaabalumpadde ngenda lubanga ndukuleetera weekumire ku expo gwe naalina ensongayo naawe jangu platform eri open ate ekyomukisa omulungi gwe bwojja ebintu byogedde biba bikuvunaanyizibwako so oba oyanirizibwa mu bujjuvu so bakamba ffe for now mubeere bulungi bye bye Expo TV to the world.